Bannamawulire wamu n'abantu ssekinomu bangi balowezezza ku bukambwe bwa poliisi emyaka 12 Jeno Kale Kayihura gy'amaze nga Ssaabaduumizi wa poliisi nga n'abamu bafunyemu ebisago eby'olubeerera. Eddembe lyaffe tetunaba lyenyumiririzaamu nga bw'olaba nti mu America nti media house namba evaayo ne criticizing ani president. Kino kye kiwaliriza abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuddukira mu mbuga z'amateeka okulaba nga baggula ku Kayihura emisango egy'okutyobola eddembe ly'obuntu mu Uganda. Ebbanga libadde lyewerekedde nga liwo emisango egitwagala okufunako obwenkanya tubulina kati akaseera kaffe katuuse. So abamawulire ndowooza tugulabanga omukisa okukamubuufu obwokufuna obwenkanya ku mwami Kayihura. Sigamba nti tugenda kumulondoola naye ebintu ebikoleddwa mikono gye mu bukulembeze bwe byetaaga bireme kubikirwa wansi wa kapeti biveeyo. Bw'aba talina bujulizi bunamuluma bumala ajja kwejjerera. Bw'anaaba obumuluma tumanye nti alina ekibonerezo ekyokubonerera. Bw'obanga owulira nti wasobezebwako, bw'oba owulira nti alina emisango gye yazza ng'omuntu, kyangu okumutwala ng'omuntu n'abeera nga awozesebwa. Naye era waddembe naye okwerwanako n'abeera nga awulirizibwa. Sempala nga ye mukwanaganya w'ekibiina ekirwanira eddembe ly'abamawulire agamba nti bannamawulire babonyeebonye ekimala ku mulembe gwa Kale Kayihura era nga kyekiseera asasulire ebikolobero bye. Ffe ng'abamawulire tumulinako ebyafaayo ebitasanyusa olw'ebikolobero bingi ebituuse ku bannamawulire mu bbanga lyabeeredde omukulembeze wa poliisi. Era ekiseera kino twagala kati okuuza bujja emisango egyo egy'enjawulo tusuubira nti agivunaanyizibwako butereevu. Abamawulire baffe bonna gye bali tuli mu kubakunga baleete obujulizi twebe tutukiza okunoonya obwenkanya mu kiseera kino. Sempala wagiddwa ne Ssenkulu w'ekibiina ki Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Sewanyana ng'ono agamba nti kibeere kyakuyiga eri abantu abaweebwa ebifo ate ne basalawo okubikozesa obubi. Poliisi okutwalira wamu ebadde ensaale nnyo mu kutulugunya bannayuganda, so nga ate obuvunaanyizibwa bwabwe kwe kulaba nti eddembe lyabwe likuumibwa ate era n'amateeka gateekebwamu ekitiibwa. Poliisi bw'ogitunuulira ebadde yenyigidde nnyo mu bumenyi bw'amateeka mu kulya enguzi ng'ate erina okubeera nti erwanyisa embeera efaanana bw'ekyo. Ekyo kivudde okubeera nti nga poliisi yakkiriza obubondobondo obw'abamenyi b'amateeka okuyingira mu mirimu gyabwe. Sewanyana agamba nti ku mulembe gwa Kayihura poliisi yagifuula y'amagye ekintu ekyonoonye nnyo eggwanga. Nyaana okunyigiriza bannayuganda kibadde kifuuse kumpi kintu kya bulijjo. Muntu bamukwata ne bamusula kabangali oluusi ne bamukuba kagamba ngera bwe tubadde tubiraba ku ntimbe za terefayina. Ekyokuyingiza enkola y'ekijaasi oba ey'amagye mu nzirukanya ya poliisi nakyo kirina obulabe bungi nnyo kubanga ffe tukimanyi bulungi nti ab'amagye obuvunaanyizibwa bwabwe bubeera bwakulwanyisa balabe ba ggwanga. Kale bw'oleeta ab'amagye ne babeera nga baddukanya poliisi babanga abatunuulira abantu aba bulijjo ng'abalabe. Ono ayaniriza buli muntu yenna ayagala okutwala Kayihura mu kkooti okubeegattako. Chris Malimu Semakola, BBS